kukola abasingadde bagamba omusajja wa kanu omusajja wa t-shirt babuuzeeko batulaba mwebale nnyo nesimye okubeera wano ne muganda wange ono obudde nasigaza butono because I graduated from a blogger to a technocrat nendekayo bablogger bange nabo kambasabire manyi okwogera kirungi naye ate okuteeka byoyogera mu nkola kyanjawulo nnyo kirema bangi tyeiba nange enguudo mbi nguudo mbi tukiwulidde kyekiddako noddayo wona okola ki neweebaka kakati abaali bagaasiina gye nkola munaye kati munsi olaba abantu ne bawulira ennugu nawe kennyini sebo oyinayeeyo abakulaba nga baagala wootudde bagaba naye omusajja ono akikola atya lwaki yaali awo okitegeera naye omusajja oyo bannange lwaki okitegeera lwaki bintu yabikola bwatu kati mu Uganda ekizibu kye tulina omuntu bw'akusingako mu kifo ky'omwebuuzaako okikola otya omulwanisa bulwanisa oddamu muwalana mwogerera ki bingi nze n'abantu bangi be nali nkwatagana nabo abasinga obungi baali ba YouTuber naye nakola omukolo ne batajja abamu ne batanambulira na nsonga lwaki tebakoze eki nentegeera nti abo si bange abange baspice Diana babebe cool Eddie Kenzo mmanyi abange kati omanyi ebintu waliwo ebintu bibaawo mu nsi tobibuusanga maaso bikuyamba okukola ki okubaja ti gundi wange ne gundi si wange gundi anjagalako ki kino naati nawe nenkwebazaako ensusso nti abantu bangi nnyo betubeera nabo naye munenga bwakwataze lwakubira naye ate gwe tokikola sosangako ka message oluusi ne tukabulutiikinga nga naffe muna ebitutwala bekibingi naye nga ensonga z'oleese enkulu naye tutandikire ku ya pulezidenti ey'amabaati amabaati gafuuse ki amabaati ensonga eno ey'amabaati ge mabaati agali galina okuweebwa abakalamojja abakalamojja ebintu ebisinga obasumbuwa they are pastoralists balunzi bante kati pastoralist tabeera mu kifo kimu akipinga ono nga ki amuvinga in look for green pastures kati government kyeyagala okusolovinga one ebazimbire permanent homes ebakolere permanent entenga ziri permanent babakolere ebiraalo ebyo ebiri permanent rehabilitation babawe blanket ngoye za bulijjo bambale funa bulungi kubanga ekibadde kibakozesa kino security ebadde nafu okubakuuma abatulukana n'abapokooti basala okuva e Kenya ne bajja ne babba ente zaabwe kitegeera kati nabo bambi mu kwagala okwekuuma they had to look for guns kati disarmament police okubajjako emmundu zino nga tosoose kola ku kizibu kyabwe ekyokubakuuma era oba oyozezze n'okoze ki ekizibu ky'abakalamojja okuba n'emmundu tekyakatandika kati kizibu kya dda ne gavumenti ziri endala ez'abayidi amini bobo tebabadde babeera n'ekyo ekizibu abakalamojja balina ki but now the state is trying to solve that kati nga gavumenti erwana okusolovinga ekyo ate kati bano ababbi kisegeera nja bayita babbi kubanga kooti abamwe batadde eruzira tebakyali bakalupu tebakyali suspect kisegeera kakati n'olwekyo ababbi bano abatategeera bulungi abagagga abazibu abalina buli kamu ng'omu minisita abaminisita okufuna obukadde 3 gattaka alawensi medica bomu ne balwala babajjanjabira bweru ne famire zaabwe abana basomera bweru ku sente z'omusolo so tuya sente zetumalirako minisita omu ate n'otusasulamu ffe bannansi kutubbira byaffe ebikuweereddwa munnange ebintu bino genda obigabire abantu beeryagwe noga nti kambyezze okumanya bajozi nannyo tebaabiteeka mu government premises waliwo omubbi omugezi nti afuna ebintu okuva mu government prime minister's stores oba government stores eziri ennamanve n'abikuumire ewala DC. That is just government. In case if a backfire. It is a backfire. Nebintu sibite mubisanze wange mubisanze wala DC mubisanze wakaawo naye abasinga obungi babiteeka waabwe mu garaji
abamu ne babizimbira n'ente zaabwe ente zisinga abantu really gavumenti kyeyinza okukusonyiwa. So sirina bigambo birungi eri bantu bano buli yakwata ku mabaati nga gali market ebigambo kwebiri kalamoja gye galina okukola ki ng'eddagala lya gavumenti lyonna lyosanga nga liriko ekigambo UG. Tirina eddagala lya Uganda teritundibwa ebune n'olisanga nga tiri mu famasi. Kaakati n'ogamba nti bannange ensi kaakati ekizibu kirese kino abasuubuzi bangi bwe bayingira ebyobufuzi people who have buli kimu nfunamu amanya aba capitalist balina ekizibu kimu nti mu kifo ky'okuzimba eddwaliro azimba supermarket. Tufuneddewa ekisa eggwanga lino nguzi ezibya abantu amaaso kwabo bonna bagagga nnyo. Katuyinza kubba bubaati obubaati 236 n'emipiira gy'emmotoka egibatambuza sente ezo tezisobola kuzigula. Tezigula mipiira gya mmotoka gitambuza mmotoka z'abaminisita sente ntono. Naye kaakati n'olaba obuluvu greed agenda baga obuluvu buli kimu okyagala gwayagala kino gwayagala otwale kino kati muna ekyo ekibaleetedde eki obuzibu. The return of Mabati gana basika tutasobola nga bagazaayo ennamaave era kwewaako bujulizi. Etteeka ligamba bakusanga n'ekibe sigesimyange eno bagibba ne bakwata nayo emyaka 2 ebeeraga nti no wode waliwo obujulizi ekibbe omutayiza kugoza simoofu noganze saategeera ignorance of law is not defense. Tusagaze saategeera nga tonna pakyesinga kintu bakita due diligence. Ekintu kino nkigula naye ntutta obuvunaanyizibwa okukebera kyengula. Due diligence. Kakati mu government procurement ebintu byonna bya government nga babipecuwalinga they do that. Tosobola kubanga oli ku level ya minister you just receive. Hanze munenge bankubira simu ne baŋŋamba wano eriwo ki amabaati kati osobola gamba nti gundi yankubira mu gavumenti kiki kyotwala okitwala wa kyabukozi kigenda kukola ki? Is it serving the rightful purpose? Kye baakireetera they knew that they were doing something wrong. Naye nga tebalina kigenda kachinga Tamale nange mmanyi. What about a minister that has a PS? Aina PA. Aina PS. Office z'aba minister office what they call the office of the minister. Nange mwenkola mubaamu abantu nga bana. Legal assistant, communication officer, secretary, advisor, PA. Personal assistant. That is his office. Then we go to the broad ministry where you have technocrats, full departments. They are there to advise the minister. Even on those things of Mabati, but technocrats also advise the minister to get but before this is personal business. Let me tell you, before my boss does anything concerning receiving, it is my duty to investigate. Kitu kino kizze kitya? Nze mukama wange bw'asoma story yonna ng'ekwatagana ku by'ettaka, he calls me, Junior, what is this story about? Kati nze nenkubira editor. Weba New Vision nenkwenemakamu Alese story page 16. Egamba bitegeeza biki bye mwawandise. Ngate mwatwebuuzizaako. Information mugijjawa. Sigira. Tyati kakati story eno twagiwandiise basing on A, B, C, D. Then you revert the information. Then I revert the information that sir, it was written on A, B. That is a minister. That's what they call a minister. Bwaba atudde we. Nabeera ku TV. Nalaba story ng'eyogera ku ministry ye. He calls me. Obeeri ku NTV nga nkubira nko kato. Atwala NTV akawungeezi. Bwebeeri mu Bukedde olupapula nkubira nko mu Kiibi. Bwebeeri ku Bukedde TV nga nkubira mu Luuta.
mwami Muluuta bwebera ne vision ngankubira editor Kagolo. These are the people we work with. That's one department now. But communications officer mulinga bameka ku ministry oba gwe oberayo omu yekka. Or it's a full department as well. It is a department that can have like 10 people. Not 10. 10 are many. Like 2 are enough in a ministry. Enough. Because we have 4 ministers. Hey. So every minister should be catered for. Every minister has 4 ministers. Every minister has 4 ministers. So okay. There is a senior minister. Okay. Yes, we call SM. There is a Jorabako SM. There is a state minister. We call CM. SM nayo. State eberako MS. Minister of State. Then CM cabinet minister. Then kakati eyo kati Minister of Lands and Urban Development. Lands is lands. Urban development is urban development. Then development. Otegede chenku. They are supposed to be 2 ministries in one. So now minister in other words. 4. Every ministry wait every ministry, most of them have that. So communications officer Ministry of Finance and Planning. Planning ebana bayo. Finance nebana bayo. Ninga yonna ministry of what? Kasaija yakomeza wa Mabati. Yes, Kasaija has brought back the but antwade bagamba muno abadde abalata nnyo kiche yesiga. Abalata because one is important. How? Why is it important? Kasoke nkwecha Honorable Namuganza. Honorable Namuganza bamu censoring president Nagana because he was handling something important and bwomujjawo it goes back. Ante gwanga tebali running anga family. Right now. Nengeri jetwadde tugasasulamu. Bintu bingi nnyo byamanyi mu finance. Okumutataganya milimo gye nga ina nosoma budget. Esaawa zinanga budget. Tenga mwezi gumu important. It's a government process which is what? It's not logical. Mfuna bulungi. In the moving. So ekyo kimu okubalata. He knows. He has the what? The knowledge. The average. Then waliwo ababba Mabati ninga tebaliiko. Nakulisi tebaliiko. Lwaki? Because of their power. Ebintu bino olina osooka obitegeera how government operates. Eno bagiyita Mabati edition. Kati bano abamu abanene twogera ku Mabati. But who procured them? Ministry of the Prime Minister of Uganda, that is Nabanja. Sorry, Office of the Prime Minister. Office of the Prime Minister. By not the Prime Minister. Who procured? There is a person. No, let us go to the real person. Who did that? Yani. Kati we know kuddayo process kyeberawo nga bagagaba bagoberera ki kati nagenda kukwata procurement officer ekintu kino waliwo abadde bantu bangi nnyo abali mu prime minister's office abalina okugenda mu komera nga tonakwata n'aba minister kasi gwe gusoose nga prime minister ojjukira mu covid era bakwata n'ebidomola kituufu prime minister's office eyo niyo ku mulembe gw'abawona lebomba basi ezenga yeekola ki n'ebigyekuusibwako lwaki emirimu mingi balina ojjawula yegaba leriifu yegaba ebya disaster yeri mu kino ate ye monitoringa ministry zonna office emu weti kyogamba erina obuyinza bungi nnyo obuvunaanyizibwa bungi. They are overwhelmed. The leader of government business baawule monitoring group and the one that does the political implementation. Government ina gundi ina centers or resources ezisobola okwawula office. Government ebulangako sente.
Jolya million yago. Ata. Omusolo gwe wakasasula olwaleero ogumanyi. Mungi. Mungi. Oguze soda, oguze airtime, oguze amafuta. Gyonna misolo. Data. Ndidde. Ekintu kino wadde wakitunuuliza nnyo Central Region ne Eastern Region nga tekuliiko munyankole n'omu. Lwaki is the mafia fighting the Central and the Eastern ministers? That was the question. The Central has failed to learn politics from way back. They have failed to know nti Abaganda bafa Abaganda nga nange mwendi twagala nnyo obugombe n'abasirikale naye ng'obuyinza tetubuyina. Kitegeera nkufuna bulungi. Kaakati bw'oyingira mu gavumenti eyo oyina okutegeera waliwo kye tuyita government and regime. Regime ye tribe ebeefuga. Ku mulembe gw'Abakakwa gavumenti buli omu abeeramu. Kyoya General Muhoozi byakola ne byayogera tewaliyo General Muganda asobola bikola. Kituufu. Bo tulinawo bameka Abaganda? Tulinako omu yekka, Katumba Wamala. Abalala baalagawa. Waliwo gwe baaziise wano naye tadde Muganda yaliisa abantu sapatu ku mulembe gwa Amin. Good. So is this government inclusiveness or exclusiveness? That's how politics is. That's how politics is. The mafia still alive? Tata ogwe yayogerangako. Of course the mafias are there. Was this planned? It wasn't planned. It was failure the ministers to have consciousness on how they get government and misuse government property. But it is only looking at only one side of the. I don't want to look at Banyankoles. Anyone from the West? Even if Banyankoles were there, it doesn't make it right. I know, but the thing is... The act and the people who are there. Okitegeera. Tekitegeeza nti singa kubaddeko Munyankole omu, then obubbi buli rectified butuufu. This time maybe they were cautious for them. The Western ministers. This time they knew that maybe this is. Taiwan atafuna assistant wa gundi mu parliament. At the time when Museveni agenda kola reshuffles, do we sense any cock in the Of course, poll? now you can't have a public office when you have a criminal record. You're a thief. How can you represent people when you're a thief? Katowero tya speaker ngo olwanisa abali benguzi okubiriza ne house ninga you under investigation. Yasoko gazaayo. Mu bazungu olizayininga. Yasoko gazaayo. Yete banamukwata nako. Mu bazungu you just resign. Kachiswaza. Amongo kiba kiswaza. Tachache yalinga deputy yache yalinga. Honorable Speaker, we are worried. You might not be here tomorrow. Ani achogedde. Honorable Semuju. Kati gwowulira otya nga speaker bamukubye kapanzi. Semuju akitaye umuzaako. Gwowulira otya nga speaker bamukubye kabangali. Nekiwulikika kitya. Gundi yagenze ne smile nene nnyo mu komera. What was she insinuating? What do you akole? People react to situations differently. That's a psychological bit. What you call a stress, others see it as opportunity. How? Where is the opportunity in being arrested? She has never been in New Zealand. Let her go and visit there. People, let me tell you, people are funny. She will have a book to write. Ate tunde. Waliwo omusajja baamukwata. Wali yali ensi ekizimbabwe oba South Africa. N'awandiika ekitabo. My Journey to Hell. It is short. So, people are different. You can say, why is the other person laughing? There are people who laugh when they are stressed. There are people who cry when they are happy. Nakaba. Mbuye bwate bwasanyuka. And you look and wonder. Just like that. Nojja omuntu n'omugamba ebintu nga binyiiza
And he looks at you now, second, says, okay, I've had. Okay, what next? People have learned to control their emotions because nobody needs them. When you cry, when you laugh, nobody cares. People don't give a damn. So, Nanutu, if she's there, if she's yatugezako okudduka for 4 days, neyekweka neyekweka mukwano gwo w'emiti tugende maaso neyekweka after 4 days, now she's in prison. She's in prison. Ate bamusindikiddeyo mu high court nti investigations ze zaawedde amangu yabba 12. All right, what is your take on Museveni calling the caucus immediately after Binoyo Nanga bibadde? I told you the president will not sign the law of homosexuality. I've been telling you that, and I will still tell you that. The law needs okujjamu ebintu ebimu. Obuwayiro obumu. Obuwayiro obumu. So he has called them to tell them to go back. In parliament? Yes. But revisiting etteeka. Exactly. Awo so tugenda okulabira nga ebyamabati bikomaawo. There is no serious president who can sign that law. Tamale. Mboteeka abantu kalabba. So tugenda okulabira nga ebyamabati bikomaawo ate tuddeyo ku byebisiyaga buto. Whatever debate is around, the people of Mabati, their files are done with the side. Now it's anti-corruption and court. Kiri kyawedde. Nenga ye Museveni siwa kusaininga tteeka lino. Anybody who went to school, why has he called caucus? When Museveni has a contentious issue, he calls caucus. Why hasn't he signed? When he was signing the computer misuse, did he call caucus? They're signing up signings. Now this one is contentious. Olwo yavuddeyo n'agamba nti ng'oggyeko bannayuganda ne baminisita okuba abatiitiizi pulezidenti waffe atayika ye asinga okukuba omutiitiizi. When he becomes the president, he will understand. But his statement is myopic. Myopic omanje kitegeeza entegeera y'ento n'alabira wano. Myopism. Let's go katono nnyo twogereko ku nsonga za General Muhoozi ne take gyali mukola right now in the Western Uganda. No opposition. Baabagaana kubanga bo tebayita mu mateeka nga bategeka. We bayise mu mateeka okusaba, poliisi tebanaki na money power. Poliisi ekugamba tetulina money power. Kisegera kakati secondly, General Muhoozi is a special advisor of the president on a special operation. Ezo operations ze zaali mukola. Afunanga ejagenda ku advisingamu taata we mu biseera bire by'okukola enkuŋŋaana. Is an advisor on a special operations. What are special operations? That is what you must go back and ask the president. Not me. Only technocrat. That is the reason why I'm asking you. Appointing authority. Ye kuwa kyokola. Bweba General Muhoozi bamuwa special advisor on special operations. Nga byakola biri mu mandate ye nga special. Because what's the definition of special operations? Those are the ones. Has he violated the law? Tell me one. Teeka ly'okkuŋŋaana. Let police write. Kunga Uganda nga bagigaana eno mu ehoyima na wanawa. Because for them they are in opposition.
they don't have their activities are supposed to be looked at before they are implemented. General Moses' activities are legitimate because they come from the president or direction. Nebo boy ni bwana for president aja kwa appointing a chairman yes. Special advice maybe on women, maybe on special advice on medicine, anything. It is the government in power. If you win an election, you get the mandate constitutionally. So General Moses' activities, if they are destabilizing this country, it is the police to write. It is the army. But if they are in line with the president who won the election, the president, according to Article 91 of the Constitution, blah, 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 I now appoint General Moses. Is this a government within a government? A government to government? No, not the government is one. And if you are a great historian, to some maybe into Otto van Bismarck, what to catch say? The government is the a government within a government. According to you, what qualifies a government? I'm going to take a technocrat. There is a government. What qualifies a government? A government must have money. It must have its currency. It must have its currency. A government must have an army, state. Must have a parliament. The parliament. Judiciary. The free arms of the government. Yes. Executive. Now, which one does Moses have? Those are not government officials. Balam is a businessman. Is a regional advisor or is regional representative? I teach you rules of public service because he's not a public servant. Balam. Gasumba, the same. Kabanda is an MP. Why? He's in his area, Kabanda, as an MP. It's welcoming when the minister goes into an area or a person higher than the minister. MPs welcome us. I don't know what welcoming. Because now this is a minister coming for land problems in your area. So you have to be there. So Senyon has welcome dust. The other day, these are all Nopo. MPs. And even other Nopo MPs are calling me that, please, we need the minister in my what? In my area. Now that's the government. Now, if you see Kabanda, welcoming General Moses is welcoming a government officer. Just that way. Other people are being welcomed in other areas. So, the problem you are making General Moses to be so special, it's just like any other government officer who is doing his work of special operations. Whether he's going to stand, okay, there is also this thing, General Moses, that's true. Even me, I want power. Even you can stand for presidency. Neuza umugati kuno togombe nganda wakagatoka size nyo bata no gata ko boti bazo buli muna Uganda wadembo okwesimba ekizibu mwemuloze byofuzi byabalondemu kale eyo tuve togereko ku nsonga za Shakib ne Zari. Zari yafumbiddwa omulundi oguno gena kwa gwakuna afuta okuva na posting ebifaananyi bye ku status ne ku nenga tunagende nalabye Bujingo ne Susan nga bali ewa Muhozi no Western Uganda nga batudde ku ntebe emu ne Gashumba neewuunya ate okubanga yawayo offer namba okuba omukolo munamba ku TV nga akuba live mpaka kyakwewuunyisiza
because pastors sinayo abapasita bala bagendayo. Maybe some of them they don't want, but everybody is welcome. Gwe nowayo ne TV yo yakubeera ivu. Eyo budget mugamba bali ku timu muhozi mugiina. Ate budget eki? Zasula TV lunaku lulamba. Bujingo has a right like any other Ugandan okugenda gy'ayagadde. So yagenze wajje n'omwozera bulijjo agendayo. Maybe is his friend, his personal friend. Kati goyinza okujja wange naga kuri nono twamulabye watama my personal friend. Okay, kale ensonga za government si nyangu kivanziwa obudde bungi nnyo nsukana enziwuliza okuva eri technocrat. Ne kati atugereko ku nsonga